Mujja kukiwulira abawala b'e Kampala. Tuli ku mulondo butunda juisi twala tugende. Nze kugambye bebe mukeera ne mulya transport w'abasajja. Nze owange Madubala taliika anko. Ne mutuuka mu nnyumba nawoza time. Obudde maama mpita simanyi ndi mu nsonga. Mala jibikula n'endaba n'enjikisabula n'embwa ne yeesigama ennyama kubanga bw'olaba guno omulondo. White Star Premium detergent. Nkuwa omuti gwa sabbuuni. Osegeera ebyo bye mulya transport. Nze neeraga nnyo naddala ndi mwavu eyeeraga era tova eri mu bbanga n'ojja n'ombuukira. Whom are you? Did you know me? Where are you coming from? Waliwo omuntu waliwo Allah embeera gyakutuusaamu ng'oli contented n'obwavu bwo ng'era oli ne bw'ajja nagamba nina ssente sookola bwe n'omugamba hoke kikole gezaako bugeza nfe naawe nze nagamba ati lisiti Mungu singa atuyamba eggulu lino ne litubwatukira ffenna bw'olaba ekiwalata nga kiri mabega omanya osemberedde okubeera mulunkupe famire bwe kimera wano mu maaso ofuna ssente naye zibaawo ebyokukola ziba n'ebyokukola kati ate we kitandikira mu makati omanya ogenda kubonaabona n'abakyala nga buli gw'oleeta y'agenda. Tolaba ekyalo kyova nkugamba ne bwemba ngenda kuwasa mukazi engatto yange ejja kubaamu mu bulago. Era nsaasira Sezaala agenda okumpa muwalawe. Era ye natandika dda n'okweraliikirira kubanga ajja kuzirikira mu kidaala ajja kubwa pulesa agambe nti yona atwala Adija yona atwala Fatuma nga nze ngabula emmere nze nsanyusa abantu nze nanoonya omugole omuwala ntunula butunuzi n'afuna olubuto n'afuna feeling sikulimba labayo naawe omuntu eyalinnya ku nnyonyi nina ne passport oyina ndaga muntu wali ogenzeeko okujjako wali e Tanzania nakyo sizira kubanga ate otulaba gwali ku TV nkwaniriza nawe wali ku online nenkubuuzaako nti ogamba otya gy'otuusaako engalo tuli padi balinaffe aba Al Hilal Holdings nno bano kyebakola bakusima biodigester tanks oyagala okubanga ate osima biodigester tanks zino kubanga ziyambako ku toilet yo gwali mu kifo ekifunda gwali mu ntobazi gwali yagala ekintu ekikola mu bwangu gwe atalina sente za septic tank nkulagira banafa ba Al Hilal Holdings Uganda Limited namba yabe ku screen yawo obeerako bakubireko ebisingawo berenga ato bitegeera ate tutekayo lessons zaabwe okusobola okumanya engeri gy'osobola okukola mu biodigester tanks weekend tumaliriza lesson esooka so wetumala show eno osobola okubanga ogenda n'omaliriza n'olaba ku show ezo ebintu nga bitambula osobola okubanga otegeera engeri gy'osobola okubanga osimamu biodigester tanks naye gwe yeetaaga okubanga tuba kusimira biodigester tank bakuleko ku namba yaabwe y'essimu gy'ala ku screen kale banaffe aba brand shoppers basangibwa kansanga nga ku Tripati Mazima Mall toyinga mu Tripati Mazima Mall naye wansaawo ogenda basanga gwe ayagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 banoonyeeko gwe ayagala perfumes ayagala ebyokuzanyisa by'abaana naawe banoonyeeko banafa ba brand shoppers awo ekabalagala ate awo nga tuvuddewo tulina banafa ba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge genda awo ekasubituka ku bitalakira nga genda mu kikoni ekizimbe bakita Princess Complex kwogenda okubanga ate obasanga gwe yeetaaga ebyo mu kisenge byonna byolowoozaako blanketi masuuka pillows towels byonna nga obikozesa mu kisenge banaffe aba Rosemary Beddings babirina kale Aropex Star Adhesive oyo cement asphalt tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga oberenga ate omufuna Hajaluna Sekyondwa mulombi wa ddwa naye akutegeezako nti munoonyeeko bw'obanga olinamu obuzibu olinamu enkenyera emite bitambula bulungi nnyo olaba okyali awo olemedde ebbanga lyonna ajja kubanga ataakuyambako. TikTok ye hub ya talent of late abantu babeera yeeyo nga balina talanta zaabwe naye ndowooza omukisa gw'abalina platform okubafuula kye bali guyinza obutasobola ku accommodating oba okumala buli muntu yenna. And the good thing about TikTok buli omuntu asobola gyetandikirawo ate era esobola okumuwa omukisa okufuuka star eyo gyali. Madubala y'omu ku bantu essaawa zino yalese concept empya and people on TikTok bamu acceptinze.
mugobereddeko okumala ebbanga nga mulaba atekayo ebintu bye maze ne mugwako. First of all ogambo ti assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisibo kigenda kitya? Alhamdulillah kathira tukitambuza era nsaba Allah atuweemu obulungi awonye maama wange. Mama mulwadde bansaba miliyoni 7 TB mubi nnyo mulwadde naye kulwa Allah ajja kuwona teri kigaana eri Allah olaba amukuumye mu bwavu bwe naye nga wali sukala omuntu ali eyo asobola okuyamba ku madubala yesobola sesobola nange kenyini neremeredde kujja maaso awo ndowooza tujja kulaba engeri y'ensi gyesobola okuyamba ku madubala. Kale kakati kambuuze bwe tugenda otandikira kino kivaawa? Guno omulimu gwange ngwagala nnyo era tosobola kugamba nti osobola okunkozesa muganda wange ne bwoba ompa akakadde nze neekozesa. Naturally omuntu wavadda oyingira ddi Kampala bwe tuba tutandika oyingira ddi Kampala madubala yingira ddi Kampala namuyingira 2 ng'ovaawo Masaka gy'okulira maka gani nani? Maka ga Ibrahim Mwami Ibrahim ne Nantale. Olwo madubala akula bamuyita mannya kyewaka akula mwana kikaji kubanga tulaba madubala gwe tulina Kampala azoganya buzuganya. Mukyalo ne mukyalo wali ozoganya mukyalo bali bakuyita mannya ki mukyalo? Ze nali mulala nnyo. Nali mulala nnyo. Nze gambe sifuuse serebu wano. Nedda okuva butondi serebu. Ngoba okikkiriza oba ogaana kiganye naye nze mmanyi siri wa bulijjo. Biki ebyabikufuula serebu? Nze ni muntu mulala nnyo ama entertainer mu buli kimu oba kuzina oba comedy oba kusabula nkukuba kasokole ebyekisiru. Okitegeera? Ne mukyalo obasabulanga. Ezo debate. Simanyi quiz. Simanyi minu abazadde bakyadde. Nga nze mbajjako ennaku. Ne oba watunze kibanja ne kikusala. Oteekwa osanyuka. Mu entertainment yawo clubs wabeeranga muzita club drama club. Genda mu kirabu. Era oli tabeera eri nampita saagala mwenge. Kirabu waliwo clubs ebi associations o drama club interactive club nkoba za mbogezo zengamba. Akayigo kaliko wawala. Ndeteddemu. Kali kakati mbadde mbooza. Wakwira mu kyalo wali ozoganya. Mize ekyo gyotasobola kulabira wazoganyeza ennyo ku kyalo awo. Yo kyalo ki? Golowooza ng'oggyeko okunywa enjaga, okwata abakazi, okwenda, n'okubba. Muze ekyomulala. Omuze naguba na mubi. Okubba, kulwana, kuvuma. Omuze gwe nalina gwe muze ogwo okwemanya nga weeraga. Nze neeraga nnyo naddala ndi mwavu eyeeraga era tova eri mu bbanga n'ojja n'ombuukira. Whom are you? Did you know me? Where are you coming from? Kyekikuweeraza buli muntu yenaabamu n'ekimweraza ekigamba nti nze tomumanyi. Waliwo omuntu waliwo Allah embeera gyakutuusaamu ng'oli contented n'obwavu bwo ng'era oli ne bw'ajja nagamba nina ssente nsobola bwe n'omugamba hoke kikole gezaako bugeza nfe naawe nze nagamba ati lisiti Mungu singa atuyamba eggulu lino ne litubwatukira ffenna kuba tugenda kuleka kuno abantu omusajja akeera kumakya n'afa n'aleka mukazi we wano Simon mutandika omwogerezanga n'omufuta nabulirayo. Ate banyini abagenze gwaba wamuwasa. Ariko bado yagala kufuatira n'ebisinyo byosigadde byolese ku nseero obyagale. Kyekyo kyegambye kati eggulu litukube ffenna tuveewo. Litukube ffenna tusaanewo kuba ndaba obwenkanya butono eno bisiyaga eno balyankwe eno biki onaakuba ono onaalwana onanoonya mmere onaagirina tayagala gaba onaalina ssente aduulira atalina onaalina kino alaga nti w'amaanyi nnyo. Whom are you? Tolina kyoli mu kabuli ogenda nga bwe wajja tukuziike enfunyu zikala kati. Kyekikujja mu kyalo n'ogamba kati kanve mu kyalo ngende mu kibuga nzoganye.
nga ndaba nga bolaba wenna yiye eche Dubai ne Canada okitegeera nti kanve mu Kampala mu Uganda ngendeko mu nsendala osanga wali ki ekidako fenna tuva mu byalo nga abamu lwakuba nti abamu bwe bagenda mbulokole basooka kubba ne bakyuka n'agamba ndokose naye nga amaze okubba ku kyalo obubuzi bw'abantu bonna obukoka abumazeewo era najja mu church tindokose nvudde mu kibi naye nga amaze kubba era buli muntu gw'olaba nti nkyuse aba alabira ulira kunnyonnyola wampise kubuulira sina kye naggamba nsirike gwe sirika gwe ddamu buzimu kkiriza buli kyegamba kkiriza kyekituufu okitegeera kaakati ekikyo kya ssente toli mukulu ekikyo kya ssente kitegeera kaakati bw'olaba ekiwalata nga kiri mabega omanya osemberedde okubeera mulunkupe famire bwe kimera wano mu maaso ofuna ssente naye zibaawo ebyokukola ziba n'ebyokukola kati ate we kitandikira mu makati omanya ogenda kubonaabona n'abakyala nga buli gw'oleeta yagenda tolaba ekyalwasa kyatandikirawo wano mwetegereze bulungi mwetegereze ekisooka wano kya ssente oba osemberedde obugagga nga nze tuli ku mulyango gwa bugagga kino bwavulumanyabo mu byonna byogedde siswandogera kwogera ekirala kisingamu amakulu ng'ekyo era Mungu wakuyamba ne mubeera mu famire yamwe nga mulimu omusajja ayina ekitandika wano oba wano mukwano agenda kutunda ettaka mujja sanga mu kyalo liweta bye bijja n'omugamba otaata yafa njala teyatunda gw'otunda kukala katabakazi na kulya ebigambo emujja tegere abamu bye batundira kuwasa teri mukwano gwasobola kusondera gula ttaka ekyo tekiriiyo akusondera ogenda kuwasa muyombe n'omukazi akusibe ofaafaagane n'edduniya kati sayimo nga nkedde ku makya ne gamba mpola miliyoni 5 nina ettaka lyenda byosobola oŋŋamba liri luddawa nga nkutwalayo obufu kati ate gwe ng'ogula alla tosobola yadde n'ekikumi naye mugambe nti kati ndi mu nteekateeka za kuwasa n'ebbaluwa agamba yanguya kaadi omukazi ofaafaagane naye muzaale obwana bulyenga nga bupusi bubeera awo ng'obumese bulinga bwe bakumamu omuliro kakati bwebafuukire ekizibu awo mukwano gw'essanyu aba afuna ng'oli eno oyiriba ku TV bakulaba mu kamera kumbe kyoliko ewaka muliro gwokya alla olutuse mu kibuga otandikiddewo okuyiriba tuyiriba muowina awo wajjewo abantu bangi toyina kwesiba nnyo eri wansi mu ggeto wejjangu eno najja muowino nensuubula katunkuma olaba obwongo obuyiiya nga bwenkwate empisa etunga engatto okumanya omulimu gwange guno guvudde wala ogw'engatto kati natambulanga ne katunkuma n'entula na biki n'obutungulu nga eno bwenkutte empiso n'ewuzi ezitunga engatto nga bwekusanga ng'oyagala entula nkukuba n'ow'engatto eyulisa enkukuba oba onfuna ofuna ddi obudde okugamba omuntu nti otunda katunkuma ate n'omugamba nti otunda engatto nabayitangamu nga mbakuba muziki nga bwondaba mu kibuga nga mbasanyusa ate ne bagula mu vibe kati osobola otuweemuko oli mu kutunda obigatto otya entula katunkuma aleese engatto leeta bazitungirawo etandika etungibwawo si bye bino ebyokugitwala eri ne bagamba Madubala wuuyo era ne bwenzirayo kati bannyaniriza gy'ova toyombye gy'otera okudda kyova obubbi buno emize emibi singa nava e Dubai nga wano nanyaga abantu singa sayimo munonawa luzira osalawo ddi okugamba ni kakati entula kanziveemu specializing mu ngatto njagala ontwale ku ngatto natwala mboozi e Dubai kyajja bwe kiti natungira omusajja engatto nangamba naye ngenungi nnyo nangamba naye totunga ngatto njaggula endala eyo gitwale nenjitwala nagitunda emitwalo egi 5 omusajja yangamba oli mutunzi wa otunda ngatto
leta ndabeko ku ngatto n'agiteekamu ekigerebe pa olaba omukisa gw'omuntu guva wala Katonda aba yamuteekako favor ne bw'omuwala na bulaza ogenda kufiira bwereru jatunda ebyekiko bimalewo naye ng'oli amovinga on funa ku byakola bavubuka mukole n'owala n'omuntu alina favor bukyenkyanga akuyiseeko kola naawe ofuuka oyo kyali mu kifo ky'okuwala n'omuntu akusinga kati wabala tunda yeta noga sidda mabega nalumba muowino nengula buno obwa kasanvu nentambula nawo obupeeyo obwo nentula zange sizerabira n'empiso engato kyova atandika oziteeka wano ngeno kyova nkugamba ne bwemba ngenda kuwasa mukazi engato yange ejja kubaamu mu bulago era nsaasira Sezaala agenda okumpa muwalawe era ye natandika dda n'okweraliikirira oti osinga kumutirirako kubanga ajja kuzirikira mu kidaala ajja kubwa pulesa agambe nti yona atwala Adija yona atwala Fatuma nga nze ngabula emmere nze nsanyusa abantu nze nanonya omugole oluddewo okumpa sakati awo gagoteekamu oluddewo wasubwa dda nga ngoteekamu yalwawo wasubwa dda daba ngogamba Sezaala daba ekintu kye muleese mu family future husband awufuse current mu future oba ovuddeyo future nze kati sayimo mu kika kyewammwe nsobola okujjamu nenyimirira ne munnyima muwala wammwe obaako ekitali kituufu ku mutwe labayo siri mumpi ng'obulamu bw'ensi eno mpoma okufa najjula obuwoomi onkwatako obukwasi n'okkuta omuwala ntunula butunuzi naafuna olubuto naafuna feelingi sikulimba labayo naawe omuntu eyalinnya ku nnyonyi nina ne passport oyina ndaga muntu wali ogenzeko okujjako wali Tanzania ne Tanzania totuukangana nedda gwe mulimo gwe gukusasuza wali omulimo omulala so oli mukutya ki nze sibangako nakutya kuba manyi oli mukutira ku Sezaalawo ngeri gyogenda okulabikamu alla nja kuba muka kuba Sezaala ajja kutuula mu katebe agambe bino byokoola bye twaleese mu lujja oba aliko mizimu gya kika era balowooze abazzukulu genda kuzaala bafaanana batya niye ngenda zaala obwana nina obwana bubiri buwala naye n'obutuukako ndi lunkupe naye nnyina abaana banyirira daba kitaabwe nensasa n'omukyala eyanzaalira abaana bambi kyekyamudusa mbeera tuli bubi nga bw'olya wegamba nti ndi bubi yali akoyo asula enjala neŋŋamba kanoonye ku nsigo za ffene korona we yajjira bannange korona we yajja ne ffene eddederi ne bibula ne tutandika okwerya enkuta omukyalo omufuna ddyo omufuna bino byali bino bya kiyaaye oba wali omusalidde oddala ya kiyaaye nga bw'olaba abantu omuziki nanjagalira mu muziki akusanga ku street nga nzina omukala abakazi tebaagala bingi wamanyi mwe sayimo mulowooza mbu abakazi baagala Range Rover simanyi biki nedda mukwano omukazi kaba katono nnyo asobola okulaba sayimo ng'ekiwalaata kikola kiti n'agamba laba olulenzi olugogofu budansi bwokera nakati aŋŋamba baby can you dance for me n'agamba yadde yagenda funye omusajja w'ebirooto byange future husband nga yeerabidde nti agenda okugwa mu nnaku ewonya ali ku lunkupe kaffennyera essanja lyalya bbisi alla era nze omuwala ajja mugamba ndi bubi oba ojjojjo batojja bireke waliyo future wife emaaso ekyo ndabanga ali mu future yo ndi mu future nyina emeka gwe bw'oba olaba ngambe ndabanga ali mu future ndabanga ali mu future kati osolo kijjawo osolo kirekawo mwendi era sivangamu ngalicheza n'omukazi wandi 23 olowooza myaka mingi 1999 oyina emeka oyo mukulu ako kakulu kakopa wala beba n'abaakulira ku makopa beba n'abaana abaakula omwana oyo mukulu wo oyo mukulu wange babalowooza nti okumera ekirevu je guno mukisa si buli omuntu amera ekirevu ate ekyambe kitya nze sikwatangako gwe bw'oba ondaba ndi mweme
oba kitone nnyo onaatira okuba olwago mbeera ye yankwata ofuna kusendo jakudala ngenda kudduka supidi nzire mu bwayanga gomanyi kutwale Dubai bangamba owali ekiddako okwata ddira mu 1000 nga bwe bukadde bwawano nga 5 dira mu 1000 kaba kakadde nga bangamba 1000 bubo obwawano nga mmeka nga 5 olwakulimba bakufera tebanfere yantwala teyamfera era na zono na nemanya tizikoze eki olugende Dubai ngogendedde ku plan ki obala kaki obala mulimu ki nabala nti kati njagala ngule boda mu Kampala nga ziriko madubala yekka nga nze nyina boda mu Kampala nzekka otaddemu meko nkozesa abaana otaddemu mekolo nze nateeka milioni 16 oyingidde Dubai bojiyingira bwenjiyingira ngenda mu bed space madubara basulanga baana bato basulanga mirambo gifudde mazzi nene mudde eno ne mubaka akasente gundi wagende eyo watwerabira wakyuka na okale olira gundi abantu bali bubyeri era omuntu wa Dubai bw'omusaba sente n'agaana n'olaba nga tazizza message muleke abazeeyi bali eri bakadiyidde eri tebali ku visa bali kuyama kutuumu eno eya overstay banaatera mukwata amatayi ku mutuga butuzi olwo kakati obaddeyo omwezi ogusooka ogwokubiri omulimu wagufuna nakola interview mwana gwe naye nga bwomanyi nti nakoma mu P7 erukaya nga balina baba tebamanyi luzungu bulungi babulire kugamba good how are you are you okay now food hungry ekigambo ky'oluzungu eno kiddamu ebiri kugambye babiddamu emirundi ebiri kati luno olwaffe tukayana nalwo ngamba hello nokola conversation ng'olinga agula ettaka eririko enkayana biri tebabyagala good nga gamba genda salamu alaikum nofane salamu interview aziyita ezimu naziyita naye bakubanga bali abantu eri ensi yakusuubula era totwalayo muganda wo nga tali ku employment n'ogamba bwanaakola muleke wano aba atunda butwa bwa mmese yette yekka okusinga ogenda eri n'ofiira visa n'ekuwuuba omuceere ne gufuuka omuceere n'enkoko bye bijanjalo bya wano n'akawunga olwamalayo bbanga ki namalayo emyaka 2 nenkomawo naye neebaza Katonda myaka 2 faani base embeereddewo ekitegeeza kino kyoli ekyamadubala wakifunira Dubai ng'oli Dubai nedda ekintu kino nakifuna kuva yali 2010 madubala erinnya okubuuminga obulungi madubala linnya yali ku Bukedde right nedda yali mukyala wange mukyala wenyini nampita Matsu divjaliti awosoko Matsu ekege ng'abakazi nga weeyogeza Matsu nga mulimu saawa esembayo ate gwe kati nanyumyanga naawe naalisala Matsu ekitegeera abakyala balina engeri gye batuyita Matsu n'ogamba naye omukyalo ono anaazibako kakinza atalina nga sirina lukebe ekitegeera olwakuyita Matsu ne ligendera awo kakyadaba ate we tusanga akazannyo ka madubala n'endimalayo lumu nga tayagadde kazannyo ako nange bitooke nga buli we tubeera ku buliri mu kaluumu kaffe akeeka mwoki kisenge yeddiiro twawula kateni osinzira mu kisenge n'olingiza omugenyi sooka obeereko awo nyambale era embeera gye nkyalimu lwakuba eno gye ndimu nnene emitwalo 3 naye baaba twandiroodi antwala oli mu ddabo oli mu self contained si ddabo singo lwaki okupangisa ennyumba eya ddabo Kampala ngulamu kapoloti n'enkubako ebibaawo kakakadde ani gw'omanyiira naawe nze era we naasukka ennyumba ey'emitwalo 3 n'asatu ndaba neegize nnyo njagala ennyumba ey'emitwalo nga 8 3 wagigenzeemu eri awo naye embonyabonya bwenkola bwe bugenda ate buntawaanya naye just olina okumanya nti buli wookula step zeeyongera tolina kusigala nga bwe wali buli woosigala nga bwe wali tolina kyogenda kweyongerako ogenda kubeerawo ng'olowooza bikomando tojja kuba kusumbuwa ate naddala nga tolina yadde akaana
Toja zuku kogenda okole buli enkuba weetonya nga webaka omukyala nga akubika ati kumba obwavu bujja. Ogenda di ku TikTok. TikTok ffe twagisookako era bano boolaba bavumirako ne bali ne beeyambula. TikTok is the very important platform kw'osobola okubuumingira bw'oba ng'ogikutte bulungi. Ffe twasookako nga ne bano bonna boolaba baani bamiki baani tebannajja bacakala. Ffe twasookako oyiga Saliifu abantu aba naye yiga baagenda n'agenda mu mwenge. Kyova olaba nagambye kasita obeera n'omuntu ng'alina ebitamiiza byakozesa muweemu gaapu. Tonywa? Never. Vibe nga y'amaanyi talented. Nze ndi kunnakyo. Sikubanga mmaze kugenda eri mu nsonda n'enteekako nkukubirawo nani stop. Omuntu agenda ku TikTok concept y'okukola kino ogijja mu bino byonna by'osobola okukola ojjawo okugamba nti kanumbe TikTok nga nkola kino. Nti abantu bajja kundaba nti ndi mukozi bagule. TikTok ye muntu asobola okuvaako ng'ali mu America n'aggulako engato akakadde kamu olw'okuba ayagadde ky'okola naye nga wano mu Uganda ogitunda emitwalo 10. Bajja kugigula. Nze manyi waliwo ajja ovaayo agula engato yakakadde kamu naye nga tagigula nti oba ayagala to support my hustle. Video yasooka okutambula yali wali okoze ki? Bakubye omwana n'afuuwa n'okufuuwa nga nze mbeera waawo. Maama w'abaana agabadde ag'akawunga muganaabe nze mbuze ngenze. Kewakola abantu ne bagamba muloko dawuni awo abantu nga bali bubi. Ne katambula. Katambula Soloti TV NTV ne bampita bano ba YouTuber ngera bwe gambi. Awengera okudda buzibu kino boyina ne ba YouTuber. Batukozesa bo ne bafuna content ne balangirako ne business byabwe. Anolandaga ne wali wansi bw'oba otadde video notekako n'ennamba. Kati wano najja nagamba tukole ompe ennamba yo bajja kuteerako sente. Mbaako obwongo ku mutwe. Nze saba ontegeera. Tompita bano omutwalo 10 obwo bwe muwa obwo mitwalo mmeka. Ndi muntu omunakwe yeeraga yeemanyi nti wanudde ndibeerako omuwanguzi. Waliwo olunaku olugenda okukya luneerabiza amaziga g'e Dubai ge nakaaba n'enjiika n'eminyira. Nnyo gwe mundi toyinza kutakaba kweri embeera ng'olaba poliisi eyita enoonya abali mu overstay nga gwe toli ku visa n'akookulya kakubuze. Nagenda ne banjijjayo bujja bafaani bange. Kyova olaba mbaagala nnyo abaana abo. Kitegeere ne banjijjayo ne basonda miliyoni zaali 3 nenvaayo nenjijja wano nenkomawo nengamba okuddamu tawaanya abantu kanjije hasolinge tandike ne kapeya kange kamu kati ndi mu bupeya 10 natandise nakamu maze wano emyezi egi kati ndi mu bupeya 10. Oyo ye Katonda. Ogenda bwokola magoba noleko okwesiba ku bantu kuba nesibye ku Mama Fina anyambe nenesiba ku Bobby Wine nenesiba ku bantu baganye kati nze kankole Mungu ajja kunteeramu. Mama Fina yagala kuyambe ki? Abeko kyanyamba yamba abantu banyi Mama Fina si wa mutima mubi naawe mukyala mulungi nnyo. Yawulira enkokola kyova bad YouTuber. We bali naawe nze ndi lunkupe naye enkokola nnyingi. Babuloka bangi baagala kundyako. Mama Fina no mnanga agaba mwalali. Agaba alali yetagabire eno mabega wa kamera akuweera wano. Atajjako ng'akuwadde. Atajjako tabanga oseeka umalu. Kwato oteekeyo ye tujjeno. Oyo omwana ajja kutereera. Ajja kugaba ssente entuufu. Bwana azula nti lunkupe. Kakati kanga mami nsaba onsibululire ku Madubala. Akunsibululireyo olunaku. Lero lwakuna yandi kunsibululiddeyo inshallah. Next week tukirize gweko kamugamba akunsibululireyo ampeyo lusiniya akusibululireyo tulumbe wali ng'oyambadde ikanzu ngena muyisaamu olusimu akunsibululire asibulule. Olaba empeera zagenda ofuna mu Busiraamu agenda okwongera kale ye Sofia
tolaba omanyi lwaki abadde watyo for all along ffe twakula tuwulira Mama Fina na Museveni ngera abo omukozeza Mama Fina si mukulu nnyo ali mu Amerika ngamba ayingira 3 naye kidda buto kidda buto olaba sente kati nze nkubalira 23 tokikkiriza naye ngenda kufuna sente wano Allah agenda kumpa sente nzire mu 15 nja kufuna sente ndi mwavu leero naye nkyangenda kuba ne sente ate abanneegobako bakuba obusimu nga nkutunuulira bwenti ne ngamba lengera nnono yandekawo olw'okuba ndi lunkupe ekisa kuba essimu ntuko mutwala ku police yakola omusango gw'amaanyi nnyo okulekawo futures bani n'agenda n'owa boda agenda kunywesa petroli oba oyiro bawala bafu bwongo olw'okuba omuntu afeyirinze dawuni n'omulekawo kiki alemereddwamu lwakuba alemereddwamu naye kati okuba obusimu n'embeerebeere ziyiise wenna oweddewo ate oyagala okomewo nedda abantu batumanyiira bamala omukalambula yenna ate akomawo mbu ayagala kudda mu bulamu bwo whom are you what are you why are you where are you nja kuteeka woogwa okay gatumaliriza ne ngenda kuya mani gatumaliriza anke Isma yakweweredde yagambye ajja Isima twakula mulaba Isima oyo golaba musajja musiraamu nnyo ayine eddiini lwakuba bino byayogera n'ayitako jase ba vibe nga bw'otulaba kati yamaze n'anneetondera n'aŋŋamba Madubala njagala kugulirayo ekkanzu egenda osaala jjuma nkuweeyo n'emitwalo 10 oyongere mu kapitowo ow'engatto asolinzo ndazeeko kyekyo kye bagamba nti beeremerako laga abantu nti okola tetulinaako buzibu era nkubira ne twogera ne tunyumya kati omuntu ayagala okwagira ku Madubala akola atya sinnaba naagundi wenteeka nkyatembeeya naye lwakuba abamu baba basumbuya abo ku social media kakati omuntu afuna akola atya enamba kwe ziri ku TikTok eri 078 078 lukaaga 5 298 078 lukaaga 5 298 namba esomukubirako then abantu manyi mu Uganda wano ntira nnyo gamba abantu nzikiriza nnyo bantu abekkiririzaamu nze nekkiririzaamu abantu mu nsi ekisinza okutuzza emabega bye bigambo by'abalabi batugamba kubanga twagala bamala otukkiriza kakati nawe obanga oli hasilanga oli eyo nga owulira toyagala muntu akkakkanya muntu era ng'okkiriza mu vibe ya Madubala osobola n'okukozesa ennamba eyo n'omugamba nti nkusimbye omutwalo agamba alina peya z'engatto 10 n'ogamba nkugulidde peya z'engatto endala 10 obontegeera barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr abaddugavu gye tulina eriemu twagala nnyo Madubala ow'amaanyi amala okulikomendinga ofuuka ow'amaanyi kyokka nga bagenda tulikomendinga ffenna kati Madubala yekkiririzaamu leke yekkiririze mu ngeri gyakola ki yekkiririzaamu oba omwetaaga mulumbe mu vibe ye mukole tukole wabali tokkiri toleeta Madubala amale kufukamirira mukole nze ndi mwavu naye safe kamirira abantu manyi omuntu waliwo naye yatuuka okukubira Miki simu zitufane abantu bali bagenda kunnyamba naye nga bagamba Miki amala kukkiriza whom are you kwegamba ngendera kuntoliza Miki nze ndi musajja ayina ebirevu ngendera ku muntu atayina kirevu mbaako ekitali kituufu kati bwe batusimba ne Miki nga tuyimiridde bawuula ani omukulu ani muto ndi muto kuye naye ate ndi mukulu mu birowoozo oba nfuna bigambo ki byo abantu abafaani babakugoberera abafaani bange bangoberera mwe munfudde kyendi era siri basuulya ngenda sigala mba wa content dance ku comedy gundi to preach ebintu bisatu preach dance comedy byebyo byensobola obbawa okubasanyusa kale mwebale kubanga mutugoberedde tweyanze gene yanzanze okukiza n'ompayo kayinta munange Saimo naawe toli bulungi era mbanso ata yafa mama yejali abana anzadde nobalabirira ne okimayi batulaba mu kamera wano balowooza twamala kati batulaba awo bagamba Saimo yamala ninga toli bulungi Madubala yama ngenda fune namba yange esimba nkuye Saimo nange ndi bubinyamba ku nange sinalya tonalya
tovola sinenya ba YouTuber nabo beyiya bweyiya naye nange nabagobye nedda kasitoba ng'olina kyongattako ojja kujja nga tulina miso nga bwogambye wali tetujja kimala naye kasitoba nga bwejja sompa mitwalo simanyi 10 gwogenda ofune kakadde kubanze teri video newe nali Dubai yanjijako interview neetakuba eyo teri abantu banjagala nkuba ate toli buli wamu anti siri buli wamu nkuba osabula bwe ntuula we ntudde nkuba tebeerangako mu lukenda kanaana nedda ekuba kubanga people loves me sirina buzibu nabo ndi musajja musiraamu akkiriza nti enkya lukyuka kale mbere bulungi bannange mweraba kale kusema official special edition eyobyo byoyinzo byowetaaga byolina okumanya wetwogera tuli ne bannaffe aba Al Hila bano nga bali mu bya construction era nga bakola septic tanks oba toilets empya ezimanyiddwa nga biodigester tanks onako olwaleero mu episode yaffe esooka tugenda kubaako bye tutegeera byolina okumanya ku biodigester tanks zino emigaso gyazo bye weetaaga okumanya ku biodigester biki byotalina kukola ng'okozesa biodigester n'ebirala bingi nnyo naye nga bw'oyinza okutunula bino byebimu ebigenda mu maaso nga biodigester eteekebwayo so ne tugenda kufuna abakugu batubuulire mu episode yaffe esooka biki bye tulina okumanya n'okutegeera. Okay, bassebo ne bannyabo amannya nze Nsubuga Mustafa nvudde mu Al Hila Holdings Uganda Limited. Tusangibwa ku Grand Imperial Hotel okwenyini kwe tusangibwa room 28 Kampala wakati. So olunaku olwaleero tuli wano Konge nga tuzze kola biodigester. Tukola ebintu ebyenjawulo kuzimba masanyalaze tiles plumbing naye ng'olwaleero specifically Saimo omwami ono batunoonyezaako olwaleero nga tukola biodigester. So olwaleero tugenda batwala mu mitendera egitawamu okukola biodigester biki bye weetaaga waawo talina kukozesa kino kiki olina okukozesa mu bumpimpi tugenda batwalamu olwaleero. So kyetusinziirako okugamba nti nno biodigester eno katugiplacinge wano oba katusime wano eno tuteeke wano bintu bitono nnyo. Ekisooka enkula y'ekifo ekifo engeri gye kiba kyakulamu. Ekyokubiri nti nno drainage work oba ngambe emikululo oba emikutu egigenda oyitibwamu kazambi gye gibeera giri kubanga mukola plumbing oba drainage tutunuulira nnyo akaserengeto. So nabwe kityo tutunuulira nnyo akaserengeto gye tuteeka wansi bayo then ate eri waggulu ebintu ne biva waggulu eri ebyo omuntu byabeera flashinze ne bijja ne bikulukuta nga bikkirira kasozi wabula siga kwambuka kasozi. So bwe bumpimpi yezezimu ku bintu bye tudetermining ogamba nti nno katusime wano oba waneeno. So kyekyo. Yes, kakati oli wawulira biodigester ekibeera oba ki wabula bibeera bintu ebikuŋŋaanya ebyenjawulo byetaddemu ebyenjawulo ebikola biodigester system. So kakati eno tanka gye balabye nga tuteekamu ye tanka kiri abantu kyebabuuza ne tubagaa lwaki tejjula ne tubaga emulungula obukyafu ne ba breaking down ne babumenyaamenya. Kakati tanka eno ebikyafu byonna ebiva mu toilet mwe bituukira. Tanka eno era mwe tuteeka eddagala gye treatinga n'emenyaamenya obukyafu obwo kwegaye container ya kazambi yenna buli kimu tejjula simanye efulumya amazzi buli kimu kyonna process ya digestion yonna ekolebwa mu tanka eyo. So tanka eyo ya mugaso nnyo ku kintu kye bayita biodigester septic tanka. Yes, kisoboka omuntu ogikolera ku site naye
tukikola naffe tukikola nnyo naye kigira oba omuntu kyandiyise worst case scenario mu mbeera ebeera nti tokyalina nnyo kyakkola wabula okuggyako ogikoleraawo. Tugikolerawo lwa nsonga nti nno oluusi wabeera nga oba tugenze wala nnyo ng'ate kasitoma tasobola kukola ki ku facilitatinga transport ne tugamba katwalemu oluli eno tanka tugikoleraawo. Oluusi ne tugamba ewantu wano wafunda nnyo tanka tejja sobola yitawo so tusime ekinnya tugikasitingiraawo. So zezimu embeera ezisobola ogikola ki ogikozesezaawo wennyini naye ng'ekyandibadde kisinga kugireeta nga waneene ewedde kuba abantu batugimonitalize bulungi obukalu talina likegi yonna ne tusalawo ne tugikola ki ne tugikolera ewaffe eri gye tugijja erubaga ne tugireeta ku sayiti yo nga nkalu bulungi nga naffe tugyesigira ddala. Okay, kakati biodigester eno erimu emigaso mingi nyinza n'obutagimalayo leero naye mu bumpimpi nja kubawaako emitonotono. Ekisookera ddala mwana w'omuntu yenna kyanditunuludde biodigester ya layisi okusinziira ku septic tanka zaffe zino eza bulijjo. Bayo ya layisi ddala era abo bonna batukubiddeko bo bakikakasiza nti nno yes biodigester ya layisi. Omugaso gw'okubiri biodigester lwaki abantu bagyembracinze nnyo oba bagitegedde nnyo nti nno tejjula. Septic tanka yaffe eri enkadde twas yes tejjula nti nno yo mbadde mbawa egundi comparison kweri enkadde eri bagidesigninga nga omulimu gwayo kutereka buteresi bukyafu kyovula bakulanga gunene nnyo nga gunene. So kakati ate biodigester kyekola ko katonotono olw'ensonga kamulungula tekyetaaga kuba gunene nnyo kuba tetereka wabula emulungula obukyafu buno omuntu wabeera flashinze mu toilet obukyafu obwo ne bufuukamu amazzi ago ne gagenda mu mayinja kati nga olaba amayinja geno section gye bateekamu ey'amayinja. Era biodigester tank eno oba ogitunuulidde nti nno erina omukutu oguyingiza erina omukutu ogufulumya. So oguyingiza guyingiza ne biyingira mu tanka muno n'ebimulungwa ebifuuka amazzi ago ne gafuluma ne gagenda mu mayinja. So kyekigifula muno tekola ki tejjula. So omugaso ogwokubiri nga olaba kati waneeno nti tuli mu luggya lwa muntu wakati mu luggya naye tugitadde wakati mu luggya. Kakati lwaki tugitadde wakati mu luggya kuba tuli sure nti nno egenda beera wansi mu ttaka. Kitegeeza omuntu wa wano agenda beera nga ali able oba nga asobola okusimba pasipalamu we n'akola ki n'ekifo kye n'asigala ng'akikozesa oba n'ateekawo pavers ze ekifo kye nekisigala nga takifiiriddwa ng'ate ne biodigester gyeri. Omugaso omulala nti nno biodigester yaffe eno egenda mu kifo kifunda nga olabye zino ziri fuuti 5 ku 11. So waliyo bannaffe abali eyo nga yagula poloti y'entonotono tugaana okukozesa toys eziri modern ng'ogamba muno tolina kifo. Biodigester egenda mu kifo kifunda ddala. Kakati emiwendo omuntu yenna yandiyetaaza ogimanya akuba ku simu zaffe zino ziyitawo ne wansi awo newankubadde kanzi basomere. Tuli ku 07017 66992 tulina enamba 3 esooka eri 07017 66992 eyokubiri 0702 60 45 43 tulina ne MTN 0789 22 42 30. Enamba zaffe zonna ziri ku WhatsApp. Twetaaza osobola tufunira ku namba zaffe oba n'okyalako ku yafeesi yaffe eri ku Grand Imperial Kampala wakati. Buli omu ndoozaawo akola ki wangu otuukibwa Kampala wakati. Grand Imperial abatagimanyi